Tuli Masaka omukulu Mathias Mpuga Nsamba gye yeefudde ow'ekitalo, gye yeefudde ennaggwano, gye yeefudde nti yalina ansa era gye yeefudde nti nga buli kimu eno abakulembeze baffe nga bali wamu omukulu Joel Ssenyonyi omu ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bwe batyo bategedde nti omukulu Mathias Mpuga Nsamba alina emivuyo egy'amaanyi gy'ali mu kukola mu bitundu eby'e Masaka era nga yeefudde sseggwano waayo. Munnange basazeewo bamwerumbire, bamutuuze, bamubuuze akana n'akataano lwaki agenda mu maaso n'okukola ebintu bino. Mathias Mpuga Nsamba mu kafubo ke bamutuuzizzaamu alemeddwa okunnyonnyola naye nga kino kirabwa n'ayonka nti Mathias Mpuga Nsamba alina omutemwa n'ogw'okunyoomoola ebisaliddwawo ekibiina kya National Platform. Kati ndowooza we baamuggyaako obwa Leader of Opposition yalowooza nti munnange tewalina kye bamugambako olw'okuba mu bwa commissioner era n'okukutakukuta kwali mu kukola ne mwami Yoseite Buhabulwa kwonna tukumanyi. So Mathias Mpuga mukama waffe tukusaba ne tukutegeeza nti kino ekibiina ky'oli mu kuzannyirako kya Bannayuganda era Bannayuganda balina omutemwa munene nnyo ku kibiina kino. Byonna by'okola bikole ng'okimanyi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ye pulezidenti w'ekibiina kino, si gwe pulezidenti waakyo. Era byonna by'okola bikole ng'okimanyi nti National Platform mulimu abaana baganda baffe, mikwano gyaffe abasitukiramu okulaba nga ne bawaayo n'obulamu bwabwe, abaana baluuzinga obulamu bwabwe olw'okuba twagala ekibiina kyaffe kigende mu maaso. Mu kaseera ng'oli mukola kasasiro gw'owulira gweyagala okukola, twongera okutegeeza nti we are the National Platform. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi the President of Uganda mukama waffe kyasalawo kye tugenda nakyo. Bw'aba nga akakiiko kakunga baakateeka e Masaka okugenda mu maaso n'okukolagana ne bannamasaka, gwe n'osalawo okanyoomoole n'osalawo kalage nti no tikalina mugaso. Twongera okujjukiza muganda waffe Mathias Mpuga Nsamba si gwe asoose ku bwa Leader of Opposition ate si gwe osimbyeyo. Abaana abato bangi bakyajja, abaana bato bangi. Ate twongera okujjukiza nti ffe tetweguya muntu yenna, tetulina gwe tweguya, wabula kye tweguya be Bannayuganda abatuwa obuwagizi bwabwe, abateekamu obwesigwe bwabwe, abafaayo okulaba nga tutambuza eggwanga lino era abeerekereza okulaba nga Uganda eba ey'enjawulo. Naye mwe munaakola ebintu bino ne mulowooza nti mmwe basseggwano ba wano, mmwe abatagambwako era nti tewali ayinza bagambako wadde bakuba ku mukono, twongera obajjukiza nti tetweguya. Mathias Mpuga Nsamba mukama waffe twongera okujjukiza mu kaseera ng'oli mu kukola bino by'okola, njagala ojjukire ku Bannayuganda abaafiirwa abaana baabwe, Bannayuganda abatunuulidde batunuulidde ffe nga abaliwo abanoonyeza basolo banyiga ebiwundu ebingi bye bali mu kuyitamu ate n'obulumi obungi. Bwe bataba nga tukola bino ebintu bye bulimu mukola ebyokukola bannansi okukola entalo, okukola effujjo, okukola byonna nga we muli mu bikola nga ye mumanyi we mubikola, bannange mulowooze ku bantu abo. Twongera okugamba Mathias Mpuga Nsamba mukama waffe nti si gwe osoose ate si gwe osembye. Eno Uganda eriko bannyini baayo, byonna mu kaseera ng'omaze obbikola era ng'omaze okulaga nti no ye gwe kamala byonna waabyo, kikyogenda okuzzaako. Weefudde sseggwano, weefudde buli kimu, bannange. Bannaye bagamba nti gwe wonyegere yalikusambya. Ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi alina abantu bangi nnyo baakoledde, bangi nnyo baawonyezza eggere naye nga batufuukidde obuzibu. Bannange temutufuukira bizibu, baganda baffe tetwagala mutufuukire buzibu kubanga naffe twagala, ate ffe tunaabafuukira ekizibu bijja kuba bya njawulo era ebintu bijja kyukamu. So twagala tukwataganira wamu nga tewali afuukidde munne buzibu. Era Mathias Mpuga Nsamba tutwala okwebaza okulwabula kwaffe gy'oli mukama waffe nti mu kaseera konna ng'omaze obbikola, lowooza ku Bannayuganda, olowooze ne ku Uganda wa gy'eraga mu maaso. Naye gwe wonna erowoozaako gweka nti ye gweka sseggwano, gweka asinga, bintu bingi bigenda kukyuka era tutwala okulabula kwaffe gy'oli nga tukutegeeza nti byonna by'okola bikole naye akaseera ko kajja. Waliwo olunaku olw'ejjo twalabye omusajja ono badde yeeyita, simanyanga yadde yeeyitaani, omusajja yadde yeeyita mbu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yazze wa Museveni naawe obujulizi ng'obujulizi bwawa bugamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mbu simanyanga yawamba abantu. Kale natunuulira omusajja omukulu ne mutunuulira ne ngamba naye bannange oba ensi eno tugikoleyo ki? Abantu bakyayina nsa,
abantu beefudde ki ddala bannaye bannayuganda baganda bange tulina obuzibu bw'amaanyi okutereeza abantu abamu naye nga one time tumanyi nti byonna bijja kufuuka lufumu. Mathias Mpuga Nsamba katusuubire obubaka bwaffe butuuse nga bannayuganda kubanga tukooye ejjoogo tukooye akamanyiro kammwe basajja mmwe tukooye okwelowooza nti mmwe mutegeera mwekka tubikooye. Kumaanyi g'abantu twajjira ku people power ate omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu oli ajja kubuuza naye Masaba ebintu bino lwaki obadde obisirikidde. Mbadde mbisirikidde bijje mu mawulire kati it is public knowledge. Mpuuga oyo gw'olaba ye yali emabega w'okukwata omukulembeze waffe omulungi okumusindiikiriza amutwala Emmengo ng'ayagala Mmenge yeegayirire pulezidenti waffe asigale ku bwa leader of opposition kubanga Mpuuga ne Oweekitiibwa Katikkiro bali bwe bati si kibi naye lwaki temukkiriza kuva mu buyinza bulungi? Olwaleero Masaka bino byenjogera ne bwoba ova Masaka genda obuuze ebintu bino gye biri oba osobola okuleetayo programu yonna egoba mu 7 ne bakukkiriza abo abakulembeze be bakubira ne poliisi. Kugambye Honorable Mathias Mpuga yakwata abaana abaali abaddala n'abagulira pikipiki n'abagamba sitwago mugiveeko ffe tuli mu kuzimba sitwa kikyazi kati kino ekibiina kikyali kito n'omubuuza ziriwa z'ozimbye. Ekirala atambula alowoozesa abantu nti mu Buganda munnange yabadde ayimirizaawo National Unity Platform mu Buganda n'atamanya nti abantu ba Buganda balonda National Unity Platform ku lwabwe. Olwaleero bw'obuuza omukulu oyo atubuulire ku declaration forms ze baaleeta okuva mu Buganda oyinza okwewuunyanga n'ewuwe yennyini teyazireeta. Bino ebintu tubadde tubisirikira naye kati public knowledge. Era mwegendereze nnyo mu bbanga eritali lya wala mugenda kulaba spin masters nga batandise. Ekifo Mpuuga kyamuluma ebyaddala ekya leader of opposition yali amanya akomawo ebyaddala. Ekirala Mpuuga takkirizangako muffe kwagala kutwala bukulembeze kugenda mu gundi ndala. Mpuuga ayagala bintu bye bya kisimaati kubanga ekisooka bakaddiye balina ssente babadde mu gavumenti. Omanyi bw'obeera nnyo mu opposition okimanyi nti omanyira you get used. Kati ba Mpuuga type gwe kati kankulage oba oyagala okumanya nti byenjogera bituufu njagala mugende mutunulire speech ezaaliwo mu kujjukira omwoyo gw'omugenzi Frank Senteza nga bali e Masaka. Bonna buli eyayimukanga yayimuka kukuutira kadingidi mukulu Mpuuga ng'oyinza okulowooza oba Mpuuga akola kimu Masaka eky'amaanyi. Mr. President watugambye Mpuuga tumwebalize ddala naye eyo yali sigino. Abo boolaba abalwanira akazindaalo njagala oddeyo mu maka ga maama wa Frank nga tolinaako kamera obuuze baani abaakontributinga ku mukolo gwa Frank. Teri yadde mukulembeze wa Masaka waaliyo just omukulembeze ogu eyakwata mu nsawo ate naye yali aswadde buswazi n'aleeta contribution. Omukolo ogwo gwakolebwa abaana bafuutu soja abanoonya ekikumi ne beeyiya ne bateekawo omukolo naye gwe okimanyi nti bamma n'abaana abo abaakola omukolo opportunity okwogera abakulu b'e Masaka ne bakwata omukolo. Kakati nno mwabalowooza nti tetwagala Honorable Mpuuga mumulinde mujja mulaba. Honorable Mpuuga ayina media company namba ya NBS abakozi abasinga mu ye bamukkiririzaamu era baali banyiivu nnyo okulaba nga bamu droppings. Ekintu kya Jolo Ssenyonyi it came as a surprise nabo tebakitegeera. Ayina media ayina oyo omukyala gwe bayita Anita Amongi bali bwe bati
bali bwe bati Mpuga n'Anita Amongi bwe bati era olwaleero ow'ekitiibwa Joel Ssennyonyi ofiisi ye omuyaaye bwe yava mu ofiisi yalekayo ttiimu ye yonna eyali ebeerayo n'agaana recruitments empya yazisibye oyo Mpuga Mau Katikkiro wa Buganda Anita Amongi bali bwe bati nze mbabuulidde ojja kulwawo okukikkiriza n'ekibiina kye baali bayita G20 kyali kigenda kufoomingibwa nga pulezidenti waakyo ye Honorable Mathias Mpuga. Bannamasaka politics gwe tulimu mu mujjeemu feeling abasajja n'abakazi ng'abo be babakuumidde mu busibe mwenga mulowooza nti balina gye babatwala balungi nnyo mu kwogera kubanga Mpuga yasoma okwogera. Bana documentary si ya kumacha documentary egenda kubeerayo lwaggulu nze ge mawulire ge mpulidde kino nkibabuulira nga ntya Katonda mwe abantu b'e Masaka tojja wano mbolwanira Mpuga ali ku kintu kikye ye kwekusa. Mpuga yatugamba nako nti mwe mulowooza ani agenda okubawa obuyinza nga mweyisa bwe mutyo n'omubuuza atuweeyo olunaku Museveni lweyisa obulungi ne bamuwa obuyinza. Omanyawo bagayi omulimu gwabwe gwa kukakkanya busungu bwammwe buli omu bamugenda okukola ekintu. Bampuuga abo ssebo pulezidenti yagambye buli mukulembeze asimba ebitooke abayaaya abo baaganye bino mbibagamba musheyalinga vidiyo eno mumanye. Njagala kubuuza bw'oba olina omukulembeze ng'omukkiririzaamu n'awa directive lwaki oba togikola? Olunaku pulezidenti Kyagulanyi lwe bamukwata Bampuuga baali bagenze mu palamenti simanyi kusaasira Cecilia Ogwalo mmwe babazannya emizannyo gye mutategeera. Bw'oba oŋŋamba nti okkiririza mu pulezidenti wo awadde directive nti ffenna buli woolaba ekinnya walabako activity yonna e Masaka ekulemberwa omukulembeze wa Nuupu. Wano nno we mbagambira nti mutulaba wano batugambye nti documentary ya saawa meka saawa 5 ez'ekiro bajja tugamba bino bye mbagamba era singa mbabadde kumpi abandi badde banoonya ne banzitira. Nze nalaba ebintu mu parliament bakomurenti nalaba ebintu mu parliament n'amaaso gange ne ngamba Kyagulanyi aneesigaani naye Katonda akyakuumya omusajja oyo naye omusajja yeetooloddwa misege lwakuba nti naye musajja wattu mugezi. Mmwe abantu b'e Masaka bino mbibagamba ndi musajja mugisu sikyogera nti nina ettima sikyogera nti sibaagala naye Bampuuga abo Abedi Bwanika Joyce baagala oyo Joyce baagala mu nsawu ya Mpuuga bw'ati mwatambulira ne bwamugamba enkya nti togenda ku kitebe. Mpuuga yakwata abaana baffe bonna abaali vibrant n'abateeka mu nkwawa. Gwe oŋŋamba otya nti omukulembeze nga Alan Sewanyana takyasobola kwogera? Oŋŋamba otya nti omuvubuka eyali aliidinga demonstrations mu South Africa Kirumira ennaku zino toyinawo omulaba naye yeetega bwetezi? Oŋŋamba otya nti Honorable Zaake omusajja yali akulembera nga buli kimu akyogeza maanyi ennaku zino naye yakijjamu omuliro? Mwe temulaba abaana be twali tumanyi nti tulonze bavubuka abandi badde basinga okushayininga mu parliament bonna tewali ayogera gwera n'otuula n'otuuza engalabiyo nti muyina gye mulaga. Joyce baagala omumanyi gwe nga yatandise kwogera waakamulaba emirundi emeka? Gomanyi lwaki baasirika? Oyo omuyaaye yabateeka bano bw'ati. Olwaleero e Masaka yabisiza directive teri kukolayo kunga paka mbunga ekibiina oba akulira kunga Nyanzi
yagambye Nyanzi kuba Nyanzi yalidinga kunga yagambye teri kudda mukola kunga mu Masaka nga tebamwebuuzizaako. Njagala kubuuza ekibuuzo. Mpuga yajja ne Masaka. Omanyi Kyagulanyi ono nze mwewuunya. You can imagine kale ebyo byandivudde bitya. Kyagulanyi musajja mugezi nnyo. Akuwa omuguwa ne weetuga wekka. Kati waliwo akyadawutinga Mpuga. Waliwo akyawolereza Mpuga nti ekyo balimba. Ne batuuka n'okukola olukuŋŋaana. Ne balonda bajjemu obwesige omu ku bakulembeze era ne badecidinga nti ekyo kyayise. When did you get those powers? When did you get those powers ezigoba omuntu nga si kibiina kyekitutte? Mujjukidde nti nabagamba nti bano abantu omulimu gwa kunga baagwonoona ne baagala bakozese kunga okuzimba structures ezinaabanyweza mu bifo byabwe. Mpuga bwe bagamba nti baleese ekkomo ku bisanja mu National Unity Platform banne gwe baakozesa kubanga ye mukalukalu najja n'agamba abantu mbu bwe tunaakola ekyo omanyi banneebuuzaako nempa opinion yange naye nagenda okulaba nga kijja tufiiriza abakulembeze ab'ensa. Mukulu Mpuga obadde mu byobufuzi bya Uganda emyaka almost 15 tubuulireyo abakulembeze ab'ensonga b'oguluuminze abajjeeko mu 7 fe abatayina nsonga olwaleero batukwatako batujja mu ngalo. Fe abatayina nsonga olwaleero batukwatako batukuba obukongovule. Fe abatayina nsonga ekika kyaffe bamacete bali mu makomera. Mwabazimbi abakulembeze ab'ensonga tusanze ne mu 7 temuwuguddeeko yadde ettama. Mukulu Mpuga ow'ekitiibwa Mpuga mwajjawo amaanyi agalagira kunga okuwakwe kubanga teri muntu agenze mu constituency zammwe nti ali mu kubadde campaigninga. Just tugenze kuongeramu muliro mwe muganya okuteekamu. Olwaleero Masaka yasirika nje twali tumanyi nti yali ekulembera mu kukulembera okuteekawo embeera. Masaka yasirika abayaaye bali mu kimu tutumbula Masaka n'obabuuza Masaka bwe naatumbuka nga Museveni akyaliko waliwo ekigenda okukolebwa. Mwenno abaana b'e Masaka bw'oba ova Masaka mbamanyiko ekintu kimu nti mwaleeta omuzannyo mudiringa naye. Tojja wano ngowooza mbu nja kufiira ku Munnamasaka munnange. Kino kiri beyond Munnamasaka munno. Kino kiri mu kununula Masaka ne Uganda. Ekintu ekirimu Abedi Bwanika. Abedi Bwanika yatuuzaako lumu conference mujjukira nabalaga akatambi ako. Abasinga ne muvaayo ne munkuba. Nga Abedi Bwanika agamba nti ffe tulangiridde wano mu Nuupu buli kimu kirina kusookera waffe. Abedi Bwanika yaggulawo olutalo ku meeya ow'e Masaka nga talina kye yali amukoze. Naye ng'akugamba nti wa Nuupu ebyo ebisajja ebikulu ebyo mu abantu ba bulijjo mulina okubikwata bwe kiba kyetaaga bakuba miggo. Mulina okutandika okuba abantu emiggo. Olutalo oluli mu office ya leader of opposition. Ate na kino kankibagambe. Ekifo kya commissioner abo abayaayi baali bakyagala dda. Zaake baali balina omukuba ebbali. Kubanga Zaake yalina vibe mugijjukira. Bwe weebuuze vibe eno yalagawa. Kati Dina Bukerwaze manyi Munnamasaka yawolereza buli ekigwawo. Leero kkiriza genda ogambe ku mukwano gwo Mpuga nti yapamye. Ffe bulijjo tubadde tusirika bwe najja ano n'enjogera mwakolera video namba. Temugenda kuvuma kulembeze President alina ensonga gya. Kaakati kambuuze. Olwaleero tukyogerako kubanga yazze mu media. Tewali ngeri gyagenda kidoojenga. Kubanga kyabaddeyo n'obutambi bwakwatiddwa. Olwaleero muganda wange Nina Bukeru ogenda kuwolereza otya Mpuga. Olabye kye bayita munna byabufuzi olaba muntu kungulu.
olaba muntu kungulu. Nze mbabuulira abasajja bo baagala politics wakubeera bubeezaawo. Tubeetaaga yes. Mpuuga ne tiimu ye baalinya ne bagenda mu America nga bali mu kulabula bannayuganda ssebo bababuulira engeri gye balina okukozesa mu social media. Can you imagine? Mbukakati tumanyi muyina obusungu naye mukwate bulungi kubanga social media abantu abali mu diaspora bali babakuba point ku point ne bagendayo nga balowooza basobola okuba compromisinga nga tebaagala boogere. Kitegeera invite nina bukerwa ate mu invite nga ku live yange akole coach. Today's topic is lero si ku inviting muntu yenna. Why would I invite nina bukerwa here? Eno live si ya ku inviting abantu muganda ngo nasonyiwa. Njagala okwebaza Katonda nti finally ebintu bitandise okuvaayo. Twabagamba ate soogedde nti ndi mukuvuruga nti ndi mukuvuma kubanga sinnavuma. Nze mbabuulidde mugatte dots mulabe. Olwaleero Mpuuga yayisiza directive mu Masaka teri kuddamu kuleetamu kunga. Omanyi lwaki? Kunga is another structure eyawekening abantu okutwala obukulembeze. Kati bano badde baamanyira nti bwe baalabye ekigambo kunga ekyo kyabayitiddeko ne batandika okusekiwalinga ebifo byabwe. For them is about positions, not revolution. Olwaleero Mpuuga yatuula ku commission. Eyo commission omanyi amaanyi geina eshadowinga emirimu gya leader of opposition. Ne lwakuba nti advantage eri ku committee eyo nti ne leader of opposition yatuulako.